balina nnyo ekibuuzo abantu wano. Era mukiki, era ekibala, era Adamu, era bulabula. Munnange njagala kugamba vaayo eri jangu ku nnaku z'omwezi za leero. Ebintu bijjeyo eri ate Katonda n'agamba Adamu nedda, leero agamba ggwe. Njagala oyambale ekifaananyi kya Katonda kuba ekirungi bwe yatukolera. Buli muntu alina amateeka agafuga ebintu bye. Ne Katonda waffe bwe yamala okudizayininga ensi n'agireetamu omuntu abeere waggulu wa buli kimu ekiri mu nsi. Naye Katonda akantu kakatine nnyo n'agamba nti guno togukwatangako. Biki Katonda byakuganya okukwatako? Nkugambye tusooke tuve ku Adamu. Adamu yamugaana mu omulembe ogwaffe essaawa zino gwe tulimu. Tesimanye emirembe egijja oba walibaawo enkyukakyuka mu biki bye bali bagaana. Naye ffe olwaleero Katonda byatugaana ffenna tubimanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Mwebale okulaba oba okusoma Bayibuli. Mwebalire ddala. Bayibuli ky'ekigambo kya Katonda. Ne leero nno tukomyewo nga tugenda kutandikira ku ssuula ey'okubiri. Twagambye nti buli ky'okola sooka ng'oyita Omwoyo wa Mukama akimaamire. So twewombeekeko nga tetunnatandika, tusooke tukoole Omwoyo Omutukuvu amaamire akaseera kano bye tusoma tubitegeere. Kitange omulungi nannyini ggulu n'ensi, gwe yatonda ensi n'eggulu, gwe yayawula ennyanja n'olukalu, gwe yakola eggulu n'oyawula amazzi agali mu bbanga n'ogaawula ku gali wansi, n'ennyanja n'ogiragira nti edde wali ate tufune olukalu. Kitange gwe gwe tukoola akaseera kano, Omwoyo wo amaamire akaseera kano, oyogere eri obulamu bwaffe, kubanga twalaba nti Omwoyo wa Katonda bwe yamaamira n'otandika okwogera. Kitange naffe tukuyita, Omwoyo Omutukuvu tukuyita mukwano gwaffe, jangu omaamire akaseera kano. Katonda ayogereko gye tuli, Katonda ayogere naffe. Tusabye nga tuyita mu linnya ettukuvu erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bikkula Bayibuli yo bw'oba tonnaba gikwata mu ngalo nga nze, sooka opoozinge odduke ogireete tutandike. Leero tugenda tutandikira ku ssuula ya 2 kubanga episode yasoose twasomye essuula esooka. Bw'oba tonnalaba episode eri eyasoose, nkwegayiridde sooka odduke ogirabe olyoke ojje olabe eno vidiyo, kubanga oyinza obutabitegeera bino bw'oba tewategedde biri ebyasoose. Amiina. Ekyokubiri sooka onkoonereko awo kade subscribinga, omale okoone mu kade ogende wali awali all kavidiyo konna ke tunaasuulangayo kajjanga kuba kakuwa notification leero tutaddeyo. Kozi n'ekirala tuteekayo buli lwa Sande makya sawa okwera 5 tujja kubanga tutaddeyo ojjanga kasangayo. Amiina. Tuli ku ssuula ya 2 ekitabo kya Lubereberye. Ssuula esooka twagimaze, tuli mu ya 2. Tutandise nno, weebale kuleeta Bayibuli yo. Bikkula. Obikuddeho Lubereberye essuula ya 2. Tutandikidde ku nnyiriri olusooka. Ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo byonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye gyonna gye yakola. N'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu, n'alutukuza kubanga olwo lwe yawummuliramu ne mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola. Katonda omulungi yeebazibwe. Katonda bw'amala obitonda byonna yawummulira ku lunaku olwaddi olw'omusanvu. Kakati wano waliwo nnyo ekibuuzo eri abantu. Ekibuuzo kino tusaba Omwoyo Omutukuvu otwanukule. Ekibuuzo kino kigamba olunaku olutuufu olw'omusanvu lwe luliwa? Ekibuuzo kino kigamba nti olunaku olutuufu olw'okusinzizaako lwe luliwa?
nkuzaayo eri mu ssuula eyasoose nakugee bwe batewalabye vidiyo eyo ddayo girabe nkuzaayo mu ssuula eyasoose nga Mukama atonda ebyaka bibiri okufuga ng'ekiro n'emisana ng'era byo by'ebigenda twawulira ebiro n'ebiseera nti bwe bukya tugamba leero olulala ne tugamba enkya kawungeezi luli ne bukya kati bino ebitangaala olwaleero kaŋŋambe nti lukedde nga bwe lwakedde bwe bukya ku makya essimu yo oba kalenda togirina simu ekulaga ennaku z'omwezi teriiwo nga wooli tewali kintu kyonna kiraga nnaku za mwezi oba nti lwa Mande lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano lwamukaaga mukwano gwange tojja dutegeera nti luno lukedde olw'Essande terukya nti lwa bbulu oba olunaku olw'omusanvu terukya nti lwa kakobe lwa pinki lwa njawulo ku lulala zonna zifaanagana kkala yeetya y'emu wabula ekyawula enjuba n'omwezi ti leero bwe bukya enkya ne buziba luli ne bukya ennaku ne zijja nga zibalirwa njagala kugamba nti olunaku olw'omusanvu olutuufu uddemu awo okalinza okawulira olunaku olw'omusanvu olutuufu lwero gwe lwe wasalawo oyawule osinzizeeko Katonda omulamu ompulidde olunaku lwo lwe wayawula oba lwa Mande oba lwakubiri oba lwakusatu ensi lweyita olwokubiri olwokusatu oba olwokuna oba olwokutaano oba olwomukaaga oba olw'Essande oba olwokumeka ensi lweyita ekyo kubanga bwe tugenda mu maaso eri awo ojja kulabawo nti Katonda bw'amala otonda omuntu n'amuwa obuyinza ku byonna ebiri mu nsi okubifuga kati ye Katonda yatonda biro na biseera ye yatonda ekitangaala ebyo ebiri waggulu enjuba n'omwezi bye bitukeerera oba ne buziba ne bufuuka olunaku olulala owulira kati ye teyateekako nti luno olwa Sande oba olw'omusanvu lugenda kuba lwa bbulu oba lube lwa papo oba lwawula ekkala nedda zonna zikyanga n'olulala bwe lwakedde naye olunaku gwe lwokedde n'oyawula n'ogamba luno olunaku naalusinzizangako Katonda wange eyantonda eyakola oba osinza lwa Mande itiizokke oba lwakubiri itiizokke ensi lweyita kubanga ensi mwana wa muntu ye yatuuma erinnya lino ku lwa kalenda ku lw'obuyinza ate naye talina musango obuyinza yabujja eri Katonda Katonda yagamba nti n'abawa obuyinza essuula ye eweddeko soma essuula ye esooka Katonda yawa obuyinza omuntu okubeera ng'afuga buli kintu era n'agamba nti buli linnya omuntu ly'anaayita ekitonde nga Katonda aliwo omukisa lyeddyo kitegedde kati gwe ddira ensi lweyita olw'Emmande gwe lufuula olunaku lwo olw'omusanvu lubale ng'olw'omusanvu olusinzizeeko abaani anaakugoba musinzize olwokubiri ensi lweyita olwokubiri owulira ensi lweyita olwokubiri gwe lukwate olufuula olw'okusinza Katonda omulamu ensi lweyita olwokusatu lusinzizeeko gwe funayo olunaku lwo lwoyita olw'omusanvu osinze Katonda omulamu eyakola eggulu n'ensi sinziza Katonda w'oli ng'osinza Katonda omulamu amakulu si kusinza lunaku kubanga abantu baalemwa aŋŋambe twakyama nange kanneetwaliremu tetukyasinza Katonda tusinza nnaku osanga abasinza olwokutaano olwokutaano ne lufuuka olwokutaano bw'osanga abasinza olw'omukaaga ne lufuuka olw'omukaaga bw'osanga abasinza ku Sande nabo ne bafuuka Sande tebaagala omire n'amalusu olw'okuba Sande nedda tusinze Katonda omulamu ku lunaku gwe lw'olonze okufuula olw'omusanvu tewaliwo nkugambye amaanyi g'olunaku gali wano emirundi egyo okusookera ddala Katonda bwe yamala otonda omuntu n'amuwa obuyinza ku bintu byonna ebisigadde ebiri ku nsi
bwe yamala wano mu maaso we tugenda n'amuwa n'amaanyi agatuuma erinnya buli kintu nti Katonda n'agamba nti buli kintu erinnya nti omuntu bwe yatuuma ente nti eyo nte Katonda n'akiwa omukisa n'ebeera nte. Katonda tugenda tutuukayo naye gwe manya nti olulimi lw'omuntu lwavaawo okutuuma olunaku. Oli n'akwata olw'Essande n'alutuuma olw'omusanvu, ow'olw'omukaaga naye n'alutuuma olw'omusanvu, ow'olwokutaano naye n'alutuuma olw'omusanvu. Buli omu ayagala tusinze ku olwo lwe baba baalonda. Nedda, gwe kennyini kwata Bayibuli yo, soma Bayibuli, longoosa omutima gwo, kola Katonda by'ayagala okole. Kwatayo olunaku lw'ogamba nti luno nze ate lwensobodde lwenfisiza lwe lwange lwe mmaliddeko emirimu gyange. Katonda yamala emirimu gye ku lunaku olw'omusanvu. Naawe funayo olunaku lw'oyita olw'omusanvu olw'omaliddeko emirimu osinze ku lunaku olw'omusanvu. Funayo olunaku lw'omukaaga omalireko emirimu gyo ogambe nti nze nja kweyawula ku lunaku ensi lweyita olw'Emmande nze lwe ŋŋenda ogenda mu kkanisa nsinze Katonda wange. Oba mu kkanisa olabika mu Lwakusatu lwokka, lw'obanga olabika nga lw'ofunye ogenda osinze olugulumiza oweese Katonda ekitiibwa ogambe nti nze kyova olaba mu balokole ffe tusinza okuva Mmande paka Mmande. Ojja ssanga ekkanisa teyeggadde. Osangeyo lunch hour, evening glory, kubanga tulina kusinza Katonda. Twakizuula nti abantu bali bize nnyo bonna obalindisa olw'Essande bayinza obutalabikako. Ne tumanya nti ono bw'aba yazze n'asaba ku Mmande mu kyoto ky'abakyala, ono n'ajja ku Lwokubiri mu ba intercession, ono n'ajja ku Lwokusatu mu midweek service, ono n'ajja ku Lwokuna oba muki, ono n'ajja ku Lwokutaano oba waliyo overnight, ono n'ajja ku Lwomukaaga ate ne tutendereza ne tukola practice za Sunday, ono n'ajja ku Sunday. Nti omuliro guli ogusinza Katonda gubaawo Monday to Monday paka ku Monday Lwakubiri Lwakusatu. Kati oli ye waafisirizza olunaku lwolwo olugamba nti nze obudde mbufuna Lwakusatu, ndufuna lwa Monday, ndufuna Lwakubiri, ng'ajja asinza Katonda we. Ekikulu kya kusinza Katonda mulamu so si kufuula lunaku lulamu ng'ate Katonda yafa mu ggwe. Ojja kwesiba ku lunaku, nze nsinza lunaku bwe luti, weezinge ku lunaku Katonda afe mu ggwe nga tokyayina na Katonda gw'osinza wabula bwe bukya. Kozi leero lwakumeka Kasande mumpe Bayibuli kucu paka mu jjaji. Naye nga gwe temuliimu nekyosinza tokimanyi. Tusinze Katonda omulamu buli bw'oli, mu buli kifo mw'oli, ku buli lunaku lw'olina lw'oyise olw'omusanvu lwo. Kubanga ye Mukama yeetaaga tuwummule, ofuneyo olunaku lw'ogamba nti luno olunaku lwonze ebirala kambireke ng'ina nsinze Katonda wange. Amiina. Tetwesiba nnyo ku lunaku otuuke n'ogamba Sunday saasobodde, Sunday nabadde bwenti, ate leero olinde Sunday lwerikomawo. Kola emirimu gyo gyonna ogimale nga Katonda bwe yakola egigye n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Naawe kola emirimu gyo gyonna ogimale owummule ku olwo lw'olonze okuba olw'omusanvu. Kuba nakugambye tewali kkala ya lunaku. Ti luno lukedde lwa yero, luno lwa red, lwe lw'okusinzizaako. Nedda. Enjuba n'omwezi nfuna bulungi. Omanyi muddira vidiyo z'abantu oba obubaka bw'omuntu bw'aba abuulidde Katonda bw'abasobozesezza omuweerezesa, ne mutemamu obugambo 2-3 n'obusaasaanya ensi. Era Beetiseradda yagambye tewaliyo lunaku lwa kusinzizaako Katonda, byonna nedda. Nkugambye bwenti nfuna bulungi era oba obisalamu ne bino bitwalireko nti Katonda bwe yakola ensi n'ebigirimu yabimalira ku lunaku olw'omukaaga n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Naye bwe yabadde atulaga ebiro n'ebiseera yatulaze nti enjuba n'omwezi byatondebwa ebyo kutulaga biro na biseera. Bwe bukya leero ne bukya, enkya ne bukya, bwe buti ne buziba ne bukya, ne buziba ne bukya. Kakati mu kyo nti tewaliyo lunaku lwakya n'agamba nti
olw'essande kandufuule lwa bbulu tibwe tunaazuukukanga ku makya kubanga olaba eggulu liraako musoke eggulu lirina musoke bwe yayogerako eno era mu lubereberye nti ajjanga obusungu bwe bunajjanga ng'ateerawo musoke taliddamu kuzikiriza nsi n'amataba kati ne luno olunaku yanditaddemu oba musoke n'atusimbako oba yandirufudde nga kkala za musoke lwonna ne luba lwa kkalaazi n'alubyutifayinga naye yatulekerawo emirembe igwe olunaku lw'osobodde okusinzizaako lw'oba osinzizaako yawula weefunira olunaku lw'oyawula ogambe nti njawudde nze okusinziira obulamu bw'ensi eno bwe bunvuga sipiidi gye bunvugamu nti ye ofu yange mba nayo buli lwa Mande kati ku Mande genda mu ssinzizo sinza Katonda awo ne bw'obaayo omu Katonda ajja kuwulira tuli mu ssula ya 2 ekitabo kya lubereberye essula ya 2 olunyiriri lwa 4 etutuuseeko agambye nno bwe lityo ezzadde ly'eggulu n'ensi bwe lyatondebwa ku lunaku Mukama Katonda lwe yakolerako ensi n'eggulu na buli muti ogw'omu nsiko nga tegunnaba kubeerawo mu nsi na buli muddo ogw'omu nsiko nga tegunnaba kumera kubanga Mukama Katonda yalinga tannaba kutonnyesa nkuba ku nsi so nga tewali muntu alima ensi wano nno nawo Mukama mulungi ekiseera kyonna era aba mulungi nina ekyokuyiga kyempulira Omwoyo Omutukuvu kyansaba oba kyandagira nkuyigirize wano agambye nti nga tebinnaba kubeerawo ku nsi wulira eno tuli mu ssula ya 2 emabega Katonda atulaga nti atonze omuntu amumaze kyokka wano mu maaso wawano mu lunyiriri olw'okutaano essula ey'okubiri agamba ate mu nsi mwali temunnabeeramu kintu kyonna eri atulaze nti omuntu yali amumaze omukola wano atulaga nti omuntu yali tannabaawo kuba mu nsi oyinza kufunamu ki kansookere ku bayibuli eno omuntu anaagula bayibuli tafuna kirowoozo bayibuli n'egwa bugwi n'eggirawo munaye nedda Katonda ensi yasooka gikuba mu pulaani ng'abakubi ba pulaani abazimbi b'amayumba bwe bakuba pulaani ne bagikuleetera n'akulaga nti kino kigenda bba wano swimming pool eri wano buli kimu n'akidizayininga n'akikulaga naye nga mu bufunze ye aba alaba ennyumba mu eyo poloti naye ng'ate bba abayitawo abalabi tebalaba nnyumba kyekino wano kankusomera olunyiriri olw'omukaaga naye olufu ne lulinnya okuva mu nsi ne lutonnya amazzi ku nsi yonna Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuuwa mu nnyindo omukka ogw'obulamu omuntu n'afuuka omukka omulamu Mukama waffe yeebazibwe nti Katonda yakwata omumwa gwe n'afuuwa mu nnyindo z'omuntu ng'amaze omubumba omukka omulamu tovolaba ogwo omukka bwe gukuvaako waliwo gwe tuyita omukka omulamu oguva eri Katonda bw'aba agunonye kino ekibiri kiddayo mu ttaka mu kyava nakibumbabumba awo naye n'akiwa omukka omulamu bw'obanga osaba obulamu bw'obanga osaba Saala gamba nga Mukama tonzijjangako omukka ogw'obulamu gumpe ngukozese okukugulumisisa gumpe gukugulumize ogwo omukka ogw'obulamu sabiranga omubiri gwo gusigaze omukka omulamu omukka ogw'obulamu guva eri Katonda yagufuuwa mu nnyindo zaffe yatubumba n'atuwa ogwo omukka ogw'obulamu Mukama yeebazibwe so toyita mizimu toyita baafa mbu bakuwa omukka ogw'obulamu omukka ogw'obulamu tugulabye wano Katonda affe eka yakola ki yagulina Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Edeni ku luuyi olw'ebuvanjuba n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi omugga ne gusibuka mu Edeni
okufukirira amazzi mu lusuku ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe ena. Ogw'olubereberye erinnya lyagwo Pisoni ogwetooloola ensi yonna eya Kavina erimu zaabu, ne zaabu ey'omu nsi eri nnungi. Mulimu bedola n'amayinja sokamu, n'erinnya ery'omugga ogwokubiri Gikoni. Ogwo gwe gwetooloola ensi yonna eya Kuusi, n'erinnya ly'omugga ogwokusatu Kidekeri. Ogwo gwe guyita ku mabbali g'e Bwasuli, n'omugga ogwokuna Fulaati. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Edeni, alulimenga alukuumenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti, buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Tuli ku lunyiriri tukomye ku 17 tugenda kutandikira 18. Kati nno njagala kugamba abantu balina nnyo ekibuuzo abantu wano. Era muti ki? Era ekibala? Era Adamu? Era bulabula? Munnange njagala kugamba vaayo eri. Jangu wano. Jangu ku nnaku z'omwezi za leero. Ebintu bijjeyo eri, ate Katonda n'agamba Adamu nedda. Leero agamba ggwe. Olwaleero Katonda ayogera naawe. Abigamba ggwe. Njagala twezze mu kifaananyi kya Katonda. Iggwe ombuulire nti mu bulamu bwo tolina mateeka gafuga bintu byo. Njagala oyambale ekifaananyi kya Katonda kuba ekirungi mwe yatukolera. Iggwe ebibyo tolinaayo kigamba. Njagala kubuuza, kambuuze kasooke ku mukyala. Bw'oleeta sisita w'ewaka ne woba omwagala nnyo 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 nnyo, tolinaayo kagamba nti ku mwami wange tokwatangako. Bwe tuleeta abakozi ewaka era omugamba omwana waaba akoze omusango ŋŋamba tomala gamukuba, era oba omukuba kuba kabina, tokuba ku mutwe, tokuba wano. Buli muntu alina amateeka agafuga ebintu bye. Ne Katonda waffe bwe yamala okudizayininga ensi n'agireetamu omuntu, ng'omuntu ono amuleese afugenga, abeere waggulu wa buli kimu ekiri mu nsi. Naye Katonda akantu kakatini ennyo gwe bayise omuti n'agamba nti guno togukwatangako. Biki Katonda byakugaanya okukwatako? Nkugambye tusooke tuve ku Adamu. Adamu yamugaana muti. Naye ggwe biki byakugaanya okukwatako? Totta olwaleero, toyenda olwaleero, tobba olwaleero. Yagala munno nga bwe weeyagala olwaleero. Omuti olwaleero gwe tuliko gwegwo. Omuti gwa Adamu gwe yalyako oba yayonoona atya, olwaleero gwe muti ki Katonda gwagamba nti gwewale. Soma Bayibuli ogitegeere. Yagala Bayibuli n'ebigambo ebigirimu. Kola Bayibuli byegamba. Oleke kufaanana nga Adamu gwe baagaana. Katonda gwe yagaana ne Eva yabagaana omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi era gulya. Kati naawe omulembe ogwaffe essaawa zino gwe tulimu, kyesimanya emirembe egijja oba walibaawo enkyukakyuka mu biki bye bali bagaana. Naye ffe olwaleero Katonda byatugaana ffenna tubimanyi. Yagala muntu munno nga bwe weeyagala. Yesu yagamba ky'oyagala bakukole sooka okikole omulala. Bayibuli bwetyo weegamba ky'otayagala bakukole tokikola mulala. Gwe muti kati ndowooza kaŋŋambe kati gwe muti. Bw'oba toyagala bakubbe naawe tobba. Bw'oba toyagala bakulimbe naawe tolimba. Bw'oba toyagala kuwaayiriza naawe nga toyagala bakuwaayirize naawe towaayiriza.
biri bali babigamba Adamu bye munaawuza buno gwo mutiki era tubuulira omuti na omuti era ekibala tubuulira ekibala era biki ebyo musooke mu byerabire musooke mudde mu buliwo olwaleero omubiri gwa Kristo gwatufiirira ne tuva mu ekyo ekibi ekyakolimirwa kw'ogwo omulembe gwa Adamu munnange nno kasita Adamu ne Eva baayonoona ekikolimo ne kikolimirwa tugenda gye tulaga kuba tuli ku ssula ya 2 kitegeeza tujja tutuukayo eyo n'ekikolimo kikolimirwa buli ekyayonoona naye Kristo waffe omulungi yajja n'afiirira ekibi ekyo nno ye Kristo agamba nti ky'otayagala bakukole tokikola mulala ate ekyo ky'oyagala bakukolere sooka okikole muntu munno bw'oba oyagala okugabira naawe gaba bw'oba oyagala okukwagala naawe yagala bw'oba toyagala kukyawa naawe tokyawa bw'oba toyagala kulimba naawe tolimba haleluya ye omulembe gwe tuliko kati gwa Kristo olunyiriri olw'18 lugambye bwe ruti Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeeranga yekka n'amukolera omubeezi amusaanira Mukama yeebazibwe mu ssula eri eyasoose Katonda yatonda Katonda yanaye mugezi singa Mukama atuwa ku magezi agagi oba singa tukkiriza ne tusoma Bayibuli ne tufuna amagezi ga Katonda nti wulira bwe yali atonda eri mu ssula esooka omukazi n'omusajja yabakolera wamu era mu kifaananyi kye bombi naye muwulire mu lunyiriri 18 essula ya 2 nti Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeeranga yekka n'amukolera omubeezi amusaanira mu mubiri eri mu mwoyo yali yamala dde okikola mu pulaani kakati nno munnange ono gwe baateeka mu mubiri bwe baamala okubumbira omubiri ne bamuwa omukka ye talabawo mubeezi kumba ate mu pulaani za Mukama omubeezi gyali pulaani kizoolina abantu ze batalaba bano abantu balabisa maaso gano ga mubiri olina pulaani zo ng'abantu tebaziraba naye lunaku lumu nsaba Mukama akuwa obusobozi zituukirire bazirabeko weba pulaani ya kizimbe oba kalina ogizimbe abantu bagambe yo kalina ngipulaaningidde okumala emyaka mwe mugirabye bulabi ng'etandika batandike oyo sirowooza nti anaagimala eyo bw'anaagiggala amanyi abantu bamalamu amaanyi ayinza ogamba mu musingi oyo anaagijja mu musingi oyo n'atamanya nti wagikubira pulaani emyaka n'emyaka anaagijja ku musingi oyo bwetuuka ku musingi ng'ewedde nga bamugamba wagamba tajja gijja ku musingi awo musingi eyiseewo naye ku madinisa wazibu bagenda olaba ne ku madinisa eyise ogenze ku fulo ya 2 ya 3 ya 4 ya 5 ya 6 nga pulaani yo bwe yali nga bituukiridde baako engeri gy'okubamu pulaani zo nga n'abantu tebazimanyi kuba tebagenda zikkiriza bo bakkiriza bamaze kulabako naye Bayibuli ffe tugamba nti balina omukisa abo abakkiriza nga tebalabyeko kuba pulaani zo ebintu bikkirize nga tonnabirabako kubanga twawulidde Mukama ng'atonda abantu bano babiri omukyala n'omwami ng'abatonda naye ate tulaba wano agamba nti omuntu yali ali yekka nga talina mubeezi kitegeeza oli yali mu pulaani za Mukama omubeezi yaliwo naye ng'ali mu pulaani biki by'otadde mu pulaani nkusabira mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu byonna by'otadde mu pulaani bijje Mukama abigguse tukiyite tutya Mukama akusobozese obiteekewo abantu babirabeko mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu nga Katonda bwa pulaani ng'oteekawo omubeezi gwe yakola edda Mukama Katonda n'akola n'ettaka buli nsolo ey'omu nsi na buli ekibuuka waggulu n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita
n'omuntu buli bye yayita ekitonde kyonna ekiramu eryo ly'erinnya lyakyo. Wano we mbadde mbagamba bwe nayogedde ku biro n'ebiseera ku lunaku olutukuvu, wano we nabadde mbagamba obuyinza Katonda yabuwa omuntu. Omuntu talina kabi kaakola bwaddira olw'emmande n'alufuula olw'omusanvu, kubanga Katonda yaleetera omuntu ebintu, omuntu n'abituuma amannya, naye buli erinnya omuntu lye yayita ekintu kakuddiremu kawulire nti Mukama Katonda n'akola n'ettaka, buli nsolo y'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu n'abireetera akantu ako kawulire, Katonda yennyini n'abireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita. Katonda ng'ayagala alaba anaabiyita atya, kama mulungi nti Katonda ebisinga bikulekedde alabe bw'onoobiyita. Nkaddemu kategeere nti Katonda yaleetera omuntu, kaŋŋambe nti bino byonna Katonda n'abireetera Beti, alabe Beti agenda biyita atya. Kyova olya nti eno bagiyita ssimu, waliwo eyagituuma essimu. Kyova olya nti eno bagiyita oba kapensa, Nokia katoosi, waliwo eyagituuma katooki. Eno bagiyita peeni, waliwo eyakitandikawo giyita peeni. Katonda yaddira n'atugabanyizaako ku butonzi bwe nti tusobolokera ku makya n'obaako ky'oyiiya ky'otonda. Tunula wano nsobole okubaako kyenkubuuza nti kati naye nga sinnagenda kulaba bino ebiri wano, kankubuuze kiki ky'otandiseewo ggwe mu maanyi ago Katonda ge yakuwa? Osobola okuyimuka n'obaako ky'otandika. Abasuubuzi osobola okutandika edduuka n'osuubula eri edduuka n'olituuma erinnya, oba olibbula mugago, oba olibbula ku kyalo ga kyalo, oba ogiyita linnya ki, naye nga nawe okitandiseewo. Osobola okutandikawo factory, osobola okutandikawo, osobola okubumba. Yes, Mukama wuno tumulabye nti yabumba. Mukama yabumba ensolo ez'oku nsiko, yabumba ebiri ku nsiko. Naawe bumba, kubanga Katonda yakukola mu kifaananyi kye, osobola okubaako ky'obumbawo. Tandikawo. Bano boogamba yabo baatuyitako, nabo baatandika, baabumba, baatuuma amannya. Naye olina omutwe, olina amaaso, olina ennyindo, olina buli akantu akali ku mubiri akasaanira okubeerako, naye tolina ky'otadde ku nsi, tolina ky'obumbye. Mu fotokopi ya Katonda wo gye yakuwa nti naawe oli fotokopi ye, oli mu kifaananyi kye. Wabula weevuma, nze sirina bulamu, nze sirina bwenti, nze bano bansinga. Bakusinga lwaki? Tewekkiririzaamu, tokkiriza nti osobola. Ebyo byonna by'olaba n'amaaso go Katonda yabikuweerako obuyinza. Bikozese, kozesa ettaka olibumbemu ebintu, kozesa buli ky'olabako n'amaaso go kiri mu mikono gyo, kikozesa oggyemu ky'owulira kye weetaaga. Naye ng'ate kigulumiza Katonda. Awantu awo wakulu abantu bakola zi bizinensi nga tezigulumiza Katonda. Oli naakolera ddala ki bizinensi nga bannange oba nnumbeko sikulimba. Oli naakola ebbaala, oli omuntu n'anywa omwenge yenna n'agangayira ne yeeyisaamu, ne bimuyitamu, ne biyita mu kamwa, ne biyita wano, ne biyita wali, yenna n'afuuka ekyenyinyalwa. Naye nga ggwe wamutandiseeko. Mubeemu by'ososola ogambe newankubadde nga tuli mu kifaananyi kya Katonda okutonda buli kimu, ne Sitaani atonda. Eyo sijja bikkiriza. Kankole Katonda ebimuweesa ekitiibwa. Buli lw'oba ogenda oteeka ssente zo mu bizinensi oba ekintu kyonna ky'otandikawo, sooka weezuule kiweesa Mukama ekitiibwa. Nze waliwo emirimu gye siyinza kukola, sijja kulimba. Bwe ndiba landiroodi, oba nzimbye maduuka, temulitundira myenge ku mayumba gange. Owulira? Bwe ndiba kiki yawe ekirala byonna kiye
oba nzimbye enju z'abapangisa n'ojjako n'oteekamu amasabo simemusamira mikolabe ndigamba nedda si kasente zo genda oyongereyo. Tuweese Mukama ekitiibwa mu bye tukola. Bw'oba okedde kwambala tunula mu ndabirwamu wadde onyumya otya niye gamba mpeesa Mukama ekitiibwa fuluma otambule. Bw'oba ogenda kukola kintu mpeesa Mukama ekitiibwa kino kyendi nfaanana ekifaananyi kya Katonda abantu abako balaba Katonda mu bikolwa. Oba olina ekikolwa kyonna ky'ogenda okukola eri omuntu sooka olowooze kino kyengenda omugamba kiweesa Mukama ekitiibwa. Kino kyengenda okukola kiweesa Mukama ekitiibwa. Eyo kebeere obulamu bwo. Nga kyekibuuzo oba si kyekyotandika okwebuuza Bayibuli ekyogerako ekyo. Ekyo ky'oŋŋamba okukola Bayibuli ekyogerako ekyo. Omwenge mukudaaze ekitamiiza omuleekaanyi era buli akyama olw'ekyo musirusiru. Ogwo sijja gusemberera, sijja gutunda, sijja oba muwala ng'oli mwana bakufunidde mulimu kola mu bbaala nedda. Gamba Bayibuli egamba omwenge mukudaaze ekitamiiza omuleekaanyi na buli akyama olw'ekyo musirusiru. Kyawandiikibwa kigamba kimumuwe ku mwenge oyo ayagala okufa. Kati buli gwe ngenda owa omwenge bwenti mba ndaba nga amuwa okufa. Mumuwe ku mwenge oyo ayagala okufa. Saagala bantu bafe wadde bo baagala okufa sijja gutunda. Okitegeera nti londamu ebiweesa Katonda ekitiibwa mu byokola. Tukomye ku lunyiriri lwakumeka lujjukizaawo mu komenti. Omanyi Bayibuli tuli mu gisoma ffenna nze naawe tuli mu kusoma Bayibuli. Ate tugenda mpola tewali atugoba. Twagala tubitegeere okuva gye biva tubitegeere paka gye biri. Omwoyo Omutukuvu atuyamba atulungamye tubitegeere. Soma olunyiriri ombuulire ki ky'oyize. Eno vidiyo neweebe ekomye kubanga yo vidiyo erina okukoma tesobola kubeera emu paka Bayibuli lweriggwayo nedda. Zigenda kuba bitundutundu nga vidiyo. Naye ffe wano tetujja kuvaawo tujja sigala tusoma. Kati gwe ky'osomye n'ofuna ekyokuyiga kintere mu komenti awo. Wandika mu komenti oŋŋambe olunyiriri bwe ruti mu kitabo bwe kiti wagambye bwe bati ngizeewo bwe kiti. Haleluya. Amiina. Omuntu n'abituuma amannya. Buli nsolo n'ekibuuka waggulu na buli nsolo ey'omu nsiko. Naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira. Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi ne yeebaka n'amuggyamu olubiriizi lumu n'azzaawo ennyama mu kifo kyayo. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda waffe ye yalina pulaani nti yakola abantu bano babiri omulundi gumu. Mu ssula esooka olunyiriri olw'26 yakola abantu bano bombiriri omukazi n'omusajja omulundi gumu mu kifaananyi kikye. Naye laba omuntu ye olw'okuba bamuwadde omubiri ono omusajja ye mulamu kati omubiri ye alaba ebyensi eby'omwoyo tabiraba. Kati ye tayinza kulindiza alabe nti n'omubeezi waali. Tamulaba naye omubeezi baamukola dda. So naawe nkugamba nti Katonda alina ebintu byo by'otamanyi. Alina ebintu byo by'otamanyi muwendo. Nga weetaaga bwetaaze ogendeko mu nsi ey'omwoyo obiyite kubanga mu y'omubiri tojja biraba. Wuno mbu naye omuntu nga tannalaba mubeezi amusaanira ye tamulaba kubanga ye tebannamukolera nfuufu mulaga ku nsi oba mu lubiriizi wuno Mukama amwebasa ommuggyamu omuntu oyo. Naye omwoyo we ow'omukazi yali yatondebwa dda nga waali ayimiridde ng'abulako guno omubiri guno omubiri guno gwe baluba n'okaba okitegeera ogwo naye eri mu mwoyo nga waali. Kyokka n'ono agamba katannalaba mubeezi amusaanira. Oyina ebintu by'otannalaba naye nga Katonda yabikola akukola. Olunaku Katonda lwe yakukola lwe yateekateeka ebibyo. Yingirako ebuziba mu mwoyo bimusabe kubanga ye guno omubiri kisassalala eri Katonda. Talina na budde bwagwo wabula agunyiigirako kimu okukozesa ne gwonoonesa omwoyo.
So yingirako ebuziba weebuziba oyite Katonda eyakola eggulu n'ensi yayawula amazzi n'olukalu ajjeyo ebintu byo mu mubiri obirabeko. Kitegedde gwe omugumba Mukama yateekateeka ng'akutonda abaana b'olizaala naye bali eyo beesibye kubanga tonnakibikkulirwa bayite balabeko mu maaso mugaye Mukama njagala balabako n'amaaso ag'omubiri gwe agamba nti ssente zibuze ezizo Katonda naawe yaziteekateeka ng'akukola kiki ky'oyogerako kyonna ky'olowooza mu nsi eno ey'abalamu Katonda yakikuteekerateekera muyite akikuwe. Haleluya. Olunyiriri olw'abiri Mukama Katonda n'azimba olubiriizi lwajje mu muntu okuba omukazi n'amuleeta eri omuntu n'ayogera nti ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange ye nnyama evudde mu nnyama yange naye anaayitibwanga mukazi kubanga agiddwa mu musajja. Mukama waffe yeebazibwe. Omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo banaabanga omubiri gumu. Bombi baali bwereere omusajja ne mukazi we so tebaakwatibwa nsonyi. Mukama yeebazibwe. Ssula ey'okubiri wano weekoma. Naye akugambye nti omusajja kyanaavanga aleka bazadde be ne yeetaba ne mukyala we. Kitegeeza ki? Igwe ali awo nga uba oli musajja wawuula oli mukazi n'abakyala babayita bawuulu simanyi. Naye kiki kye nkugamba nti Katonda nti omusajja n'akiragula kubanga bino byava mu kamwa ka musajja oyo gwe baatonda Eva ne Adamu nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba n'omukyala we ne bafuuka omuntu omu. Ovalaba bw'osanga amaka agakwataganye ne maama ne taata teboogera oli mukyala wo kyava mu kamwa ka Adamu nti bw'atyo omusajja anaalekanga kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ne bafuuka omuntu omu. Ekyo ekigambo nno tekyava mu kamwa ka Katonda kyava mu kamwa ka muntu. Awo nno ng'olwo tutandise obuyinza okubeera nti kati butwaliddwa omuntu Katonda abuwadde omuntu obw'okutuuma obw'okwogera. Owulira Katonda ebintu n'atandika obbireetera omuntu okulaba bw'anaabiyita. Waliwo enjogera egamba nti omupiira guli mu ngalo zo. Omupiira guli mu ngalo zo. Tandika okutuuma ebintu. Erinnya ly'ogenda okutuuma ekyo ne Mukama agenda kiwa mukisa. Tunuulira olubuto lw'oggwe omukyala agamba nti teruzaala. Lugambe luno olubuto lulina okukola ki? Okuzaala. Naye munnange gwe weekubira n'ekipande ddunga okuzaala oli mugumba wabiva nako dde oli awo. Nedda maama, Katonda owaffe ye muyinza w'ebintu byonna. Tuuma. Lwaki gwe otuuma ki? Abazungu bakiyita batya? Positive ne negative. Gwe mukwatula akwoyatula negative zizoka negative zizoka era nze kino tekisoboka era nze tekisoboka buli kikko tekisoboka gwe buli kyokwatako tekisoboka ate gwe asooka okittira ddala ng'okitandika bwoti otandika ogamba nno kangeze waliwo agenda otandika bizinesi oba kwokya kasooli kasooli nno bamulya ennaku zino agenda otandikawo oba ku dduuka amaduuka nga mangi leka ebibyo bijja kuba byanjawulo biriko omwoyo wa Katonda biriko omukisa gwa Mukama. Tubisomye obiwulidde biddemu oba owulira nga tobitegedde bulungi ddamu kugambye genda mu komenti. Sooka ogende wano kade okwate mu kade awo ogende wali awali all kitegeeza byonna buli ekijja notification zonna oba ojja zifuna ekitegedde okwatemu. Bw'omala awo genda mu komenti sooka ombuulire gwe kiki ky'owulira mu Bayibuli nga naawe Mukama akugamba nti kino.
omwoyo omutukuvu kiki kyakubikkulira ng'osoma weyongereyo ogenda mu maaso osoma ssula eyokusatu eyokuna eyokutaano eyomukaaga bikkula n'ekitabo ekirala ebitabo bingi bikkula mwoyo omutukuvu agenda kwogera naawe nsaba mukama akubikkula akuwa amagezi ag'obwakatonda nga bwe yakuwa omwoyo we nga bwe yakutondera mu kifaananyi kye akugatteko amagezi ge okole ebintu mu magezi abantu bagambe naye mukama omukazi ono nga wa magezi oleme kukayuuka bukayuusi kukola sabuka otandika okukola ebintu ng'obikkiddwako omwoyo wa katonda mu buyinza bwa katonda bwe yatuwa n'amaanyi ge n'obuyinza obw'amaanyi ge bwe yatuwa obwo oba okutuuma tuuma nolaba obufumbo bwo buguddemu nnabe n'otuuma buwedde nze era mpedde musajja bamututte gw'oli mu kutuuma buli abyotuuma tuuma ebintu ebirungi tuuma ku baana bo tuuma amannya amalungi tuuma agamba awange ono dokita bayingire mu nju oba olina mukaaga oli omuwa obwala oyo oli omuwa obwa dokita oli tandika oggabayita muge dokita soko gye dokita nemwaba mugenda kumira mpeke dokita soko gye otubuulire newaba tabitegeera gwajja kumala ajja bitegeera tuuma amannya amalungi mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu Mukama tukwebaza olwa episode eno olw'essuula eno ey'okubiri gye tusomye kitange nsaba otugayidinge nga tulaba vidiyo eno yongera otuyigirize nga tusoma ebyawandiikibwa bino yongera otubikkulire ebuziba w'ekigambo kyo Mukama yongera obimanya n'obitegeera mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusisinkane mu episode eddako.